Mu mwaka gwa 2020 Minisitule y'ebyenjigiriza lwe yatandika okussa mu nkola ensoma empya emanyiddwa nga New Lower Secondary Curriculum era nga abayizi abaatula ebigezo omwaka oguwedde be basookera mu nsiike y'ebigezo bino ebyakamalirizo. Ab'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board UNEB kikwasizza Minisitule y'ebyenjigiriza ebyavudde mu bigezo bino mu makago gwa Pulezidenti e Nakasero. Oluvannyuma lw'okukwasibwa ebigezo bino, Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ategeezezza ng'ensoma eno empya bw'eri ey'omuwendo kubanga ewadde abaana omwaganya okutegeera ebintu mu ngeri ey'enjawulo n'okusobola okussa mu nkola bye basomye. Because the curriculum was designed to develop competencies in all the areas of learning. It was the best for our country and our plans for the future. Agamba nti ensoma eno singa eba egendedde ddala mu maaso yakuyamba okutumbula eggwanga n'okutereeza ebiseera byalyo eby'omu maaso. These are the citizens the country needs to be coming out of our education system now. They will contribute greatly to the realization of our national vision, which focuses on transformation from peasantry to modern and prosperous Uganda. N'engeri ebigezo bino gye biteekebwateekebwamu ewa abaana ekifaananyi ekituufu ku ki kye basobola okukola n'okubeera nga bakuze. This has reduced the impact of just a one-shot end of cycle examination. Combination of continuous assessment and end of cycle scores gives a holistic picture of the learner's achievement. Kyokka abayizi abaatula ebigezo omwaka oguwedde nga bali mu nsoma enkadde kyokka nga ne ku mulundi guno babigudde basabiddwa okusala amagezi amalala kubanga tebagenda kubawa mukisa mulala. I encourage them to look out for other opportunities of progression in education and training through the vocational pathway. You do not have to drop out of formal education at all. Okusinziira ku bivudde mu bigezo by'omwaka guno, abayizi 674 be batasobodde kuyita nga bwe kibadde kirina okuba. Minisitule egamba nti akaseera kano tebannaba kumanya kyakukolera abaana bano okuddamu ekibiina oba okunoonya eby'okukola ebirala. We are the learning friends. We are continually learning, adjusting and improving. So we are going to consider some of these things that are coming up now as a result of continuous assessment versus final, and we shall come up with a policy or a guideline. Okusinziira kwakulira ekitongole ky'UNEB Dan Odongo, enteekateeka eno empya ebaddemu ebizibu ebitagambika n'okusingira ddala enkozesa y'ebyuma bikalimagezi mu masomero n'okusindika obubonero bw'abayizi. Countered some challenges such as the lack of efficient ICT infrastructure in many schools, which was a major constraint in the ability of these schools to make timely submissions of the continuous assessment scores to UNEB. Kuno nno kugatta n'amasomero obutaba na laboratory naddala ku masomo ga science okusinziira ku ebyo ebisomwa. The new curriculum being skill-based requires that science labs and workshops are well equipped to give the learners enough chance to create new knowledge through self-learning. Unfortunately, many rural and private schools lack these, and some are also short of science teachers. Ono talemera kwogera ku masomero gatasooka ku nsoma eno mu nkola okutuusa UNEB lwe yafulumya empapula z'ebibuuzo ebyokulabirako. These challenges could have impacted on the candidates' achievements, especially in the sciences. Despite these challenges, the new competency-based curriculum assessment, has been successful. Okusinziira ku bakulira UNEB okumalako olugendo olusoose kabadde katubagiro kennyini ngazina n'obwenkufu wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi. Kyokka bagamba nti kino ekituukiddwako kibadde kisa kya Katonda era tewali kudda mabega. Any new change, no matter how positive, will always have its doubters, skeptics, pessimists, and even conspiracy theorists. And we had them as we went along in development of the instruments and tools that eventually has culminated in the administration of the examination and the release of the result that you're about to do. When you rolled out this curriculum in 2020, there was a lot of uncertainty and many people wondered how it would be managed and assessed
but with God it is done. And today we celebrate a great achievement of a new curriculum successfully implemented and assessed. Kitegerekeze nti abanegatta ku A-level baakusunsulwa nga 2021 omwezi guno olwo olusoma lwabwe lutandike nga 3 omwezi ogwokusatu. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.